abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale abali ku Dream TV n'abali ku Impact namwe mwenna abakola omulimu omulungi ku Doxa Grounds, mwebale kubanga ndowooza nti ebyo byebimu Katonda byatwagaza mu mwaka ogujja, okujja n'ekipya, okukyuka ng'omuntu, ng'abantu, ng'ekkanisa, ng'eggwanga, mu byobufuzi, mu byenfuna ne mu byenzikiriza, okukyuka, okudda obupya, tufuuke beta. Katonda yatonda okukyusibwa okwo ne omusota gujja ne gweyubula ne gudda buto, ate nga gambye beera mugezi nga kinga obwana bw'omusota. Lwaki omusota gweyubula? N'eggwanga lirina ekiseera, politics omu nga democracy yakiraba nti waakiri buli myaka 4 oba 5 abantu beeyubule bave mu kibaddewo, ate badde buto bakozesa amaanyi amajja, ate baddemu okukola ki? Okuzimba ekyo ekiba bali mu ngalo, issue at hand. Nti okweyubula okwo kulabisibwa kaakati tekuli mu nzikiriza yokka, naye tulina okweyubulako effugabbi ery'abazungu, effugabbi eryaffe ery'abannaffe abafuze post-colonial dictators, effugabbi eriri mu isms ez'abazungu nga capitalism, communism, ebyo byonna, socialism. Okweyubulako boundaries ze baatusibako ezitategeerekeka, okweyubulako ennimi ze batwogeza, okweyubulako engoye ze batwambaza, n'ebyo byonna bye batulaze ebibi ebitali birungi ebituzizza emabega, okubyeyubulako nga pornography, okweyubulako obwenzi obwabwe buyitiridde omuli oral sex, omuli ebintu ebyo byonna, okweyubulako empisa embi ez'okuvumagana, okuvumagana. Omwana omuto n'omulaba ng'avuma omuntu omukulu ku media, ekyo tekiteekwa kubeera bwe kityo. Nedda omuntu oyinza omugamba ekintu nga tomuvumye. So abaana mmwe abato abeefudde ebbereegye mbu mumanyi okwogera naye nga muvuma, ekyo kiraga nti mwongera buzibu ku buzibu ng'abakwekweyo okw'enkuba, kubanga ate tosobola kuvuma ate gwe n'osuubira nti gwe ate olina kyowakanya. Mwenna mwe bamu, yogera ekintu nga tovumye naye ng'ate otegeeza ekintu kyekimu. Kikyeŋŋendako nti abaana baffe mulina okuyiga enjogera entuufu okusobola okugatta eggwanga. Toyinza kuba na njogera nkya eyo abaana abo abaali ku radio simanyi ne babasirisa ate ng'owemulirako ku radio. Toyinza kuba na njogera bwetyo ng'ovuma abantu ng'oli mukulembeze, n'ovuma abantu oba n'oboogeza bubi, oli n'owemula oli ku radio ate nga yakirokole, ate nojja n'osanga n'abafuzi abavuma aboogeza abantu ebigambo obubi ate nga mukulembeze. Nze nkyawa nnyo Museveni bwe yayogera ebintu ebyo bwebityo n'ayogeza omuntu bw'atyo ate nga yeye mukulu w'eggwanga. Kwegamba nze sikyagala. Yogera pointi zo ate kuba kye batugamba, bring out the issue, ne issue gireeta ogiba. Lwaki nkireeta ekintu ekyo? Kuba ngamba nti abavubuka beetegekere omusaayi ogugenda okuddako okuyiika, kubanga ffe abakulu gye tuvudde ye wala we tulaga kwe kumpi. Nze kati okunkuba essasi onenfa sifiirwa nnyo kintu kiri awo. Ebisinga mbirabye mbikoze byensobola omubiri gwange gwe bisobodde n'amagezi gange n'embeera yange mwenkulidde.
byensobodde mbikoze eki mbikoze naye nga waliwo abavubuka mu abajja okubeerawo nga omusaayi guyiika okugatta East Africa mujja kubeerawo abamu ng'omusaayi guyiika okuva ku okugatta Africa. Tumaze East Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan. Then ate Africa nagwo omusaayi okugigatta mujja kubeerawo abavubuka then okugatta kala zaffe omuzungu nga takyayawukana na muddugavu nga ffenna tumanyi nti tuli bantu tuli kyekimu ffenna twava mu nfuufu era mwe tulidda ego nagwo gujja kuba kiki musaayi okutuusa lwe tulyezuula. Bino byonna okubyetegekera East Africa abakulembeze kati ate benzirako nti abakulembeze baffe abeesimbyewo okusobola okwadressinga ebintu bino nga temuvumye mupasuwedinga abantu pasuwesivule bakkirize nti ekyo kyemwogera kye bateekwa okukola. Abakulembeze baffe olwaleero tewali ayogera bigambo bireetera East Africa kwegatta oba Africa kwegatta ng'abantu boogera bigambo byakugatta trade, nguudo, leerwe naye wansi waliyo Omukyukuyu, Omujaluo, Omwamba, Omukamba, Omukalamojja, abo bantu. Now, abantu lina kuba konvinsinga na bigambo. Bigambo. Abasajja aboogezi nnyo ba Martin Luther, Obama, bawureeta abayitirivu, Jesse Jackson, olidde. Ebigambo, gundi Muhammad Ali yali mukubi wa bikonde naye nga alina ebigambo bw'ayogera. Olidde. Takuvuma. Eyaga nti nze I will injure a brick. He injured a stone. Kakati gwe otegeera nti omuntu gogenda okulwana naye si mwako. Ebigambo ebyo. Kiki enjagala okugamba abakulembeze baffe bamaawo mukwano gwange Babirigwa Bamulyati simanyi baani UP Sakena bannange mutweyambise mufune ba speech writers babawandiikira ebyokwogera nti oyagala kugamba nti omusajja yabbye ssente nti ye nkyogere ntya. Owulidde? Bw'ofuna speech writer ajja kuwandiikira ekintu okyogere eyasoma ataasoma omuto n'omukulu omunafu n'ow'amaanyi bonna bakitwale mu buntu ate bakitwalira mu buntu bajja kikola ne bonna okibagamba nga bakitwalira mu buddu kubakaka oluguudo luli wano kati luyita wano bajja kukola ebizibu kuba tebategedde. Oyinza okukola payipu ng'eyo ey'amafuta ne bagifumita oba ne babba payipu ezo ebyo ebidomola ne babibba kubanga bo essanyu tebalina ate ekintu kyewabagamba tewakibagamba mu buntu wakibagamba bubi. Kati okuvumaŋŋana okwo kukolebwa abantu bakopi okuvumaŋŋana okusiriwaganya buli omu bantu abasiru teri kikirungi kuvumaŋŋana nga olina kyoyagala okugamba omuntu. Ogenda n'olaba abaana ababooda nze sikyavuga mmotoka nnyo mu kibuga okujjako nga kyetaagisa nnyo omwana wa booda ayagala akalabudde ate emmotoka yo kubanga yeewaganya n'ensawo ya lumonde. Aye bw'omugambako ng'akuvuma muzeeyi gwe naawe tova mu kkubo muzeeyi ononye eki mu kibuga
ne banene baga nti muzeeyo omwana abadde anoonya 100 muzeeyo omwana muleka agende gwakulekedde emmotoka enkalabuli ne bonna bawolereza oli akoze ensobi muzeeyo omwana muleka abadde anoonya ki anoonya 100 kakati oyo okumugjayo omugjayo oti omugamba kigambo ki nti ki nti ngenda kuzimba leerwe eva Mombasa ekutuuka mu Arua takiraba takibala owulidde ye anoonya ssanyu musanyufu eka abaana balidde oba nnaku njereera ate bagenda kubeera eyo nga bannakuwadde nti kiki nti tewali ssente nti kiki ate sukaali waali essanyu eryo ery'omunda essanyu lye lireetera omuntu okuwangula omutawaana gwaffe wano nti abantu tubawa essanyu nga bamaze okuwangula butumanya ng'oli omusajja wa prison gwe baagana okutendeka oba baamugana okutendeka ate n'agenda n'awangula oba yali kiprotiki n'awangula ate nga bagana naye bwe yamala okuwangula ne bamukuza emirundi 7 bakulinda n'omala okuwangula mu kifo ky'okuwanguza wano batulinda tebakuyamba kuwangula lutalo naye bw'omala odduwangula nga bonna bajja bannamawulire nga bajja gundi nga bajja kati ngaaba omupiira ogulaba omupiira wano abantu baba bakayana bannaye badduukirire kureni biki na biki ttiimu n'olukomawo ng'ewangudde nti mujje mu State House muli ekyemisana lwaki baba tebali buli kaseera mu State House nga batraininga baba batraininga n'obayitako awo emirundi nga 5 n'obaga nti abaye mujje muli wano mujje muli emmere nga bwe mutraininga mugenda kukubaani nti Algeria nti buli lwa 6 ekyemisana kya wano mu State House paka nga mubawangudde abaana n'obazaamu amaanyi bwe baba abasanyufu n'obawa kye baagala ogenda okulaba nga Algeria bagikubye negosebo wano n'obagaana n'otabayamba owulidde batisiti wano baavumwa oba twavumwa okumala emyaka 4 musiru ddala ddala owulidde olw'ensonga ezaaliwo nyingi sijja zigendamu ne batuvuma ne bavuma musiru ddala mpozi tebamanyi nti ensi egenda okukyuka liberalization bwejja kyekyaliwo ne wajja cooperative bodies ezirina ssente empitirivu ennene MTN UTL baani Celtel banka ne zidda ne batandika okusponsoringa bamusiru ddala tebaguza amayumba bamusiru ddala tebazimbye tebaguza amamotoka tebatambudde ensi tebafunye sente ko bannayuganda nti bano bawangudde mugire tubakwateko tebannaye mujje tebabayise tebatandise bagula naye nga baali lwaki tebabagula okubeera ffe tetwaliwo naye ate tobanenya kubanga n'ensi politikale bintu byali birala nnyo tewaliwo zino kampuni ezo ziyinza okuwa omuntu sente naye kyamukisa kati zajja so kiki kyeŋŋamba nti abavubuka eno mukoka gwe bazze naye balina okwetegekera entalo ez'omu maaso okugatta East Africa okugatta Africa okugatta international continents okugatta omuntu ng'ekitonde ekiri mu image ya Katonda twegatte lwa buntu naye olaba n'ebinyonyi sebo byo byegatta nze ekiiso ekyo kyansesa nnyo nti okuyingira e Kenya ekisolo tekyetaaga passport tekimanyi na boda n'ekinyonyi tekimanyi boda nti wano waliwo boda wano Uganda wano byo biri eri byeyagala ffe tuli eno tubonaabona ne boda ne passport ani asinga kati obusiru ffe oba binyonyi kwegamba biri byo biri mu bunyonyi bwabyo nga kwegamba obuntu nabyo biri mu bunyonyi bwabyo
byo byegattira mu bunyonyi bwabyo, si mu boundaries oba bino kiki. Naye ffe abantu abategeera tulemeddwa okwegatta olw'obuntu ne tulemu okwegatta olwa ensalosalo, ensoma, ennimi, enzikiriza ebitategeerekeke. So nga Bayibuli egamba teweeraliikirira, olaba aliisa ebyo ebinyonyi bisiga yes, birina engeri gye bisiga, naye nga kwegamba ekinyonyi kibuuka bwoba osiirwa kukkiriza ne kigenda, naye ne kibeerawo ne kiza n'okuzaala n'abaana ne kibakuza. Ate ekinyonyi tekitwala teekaawe nga ffe. Omululu ogwaffe ogenda mu restaurant n'okola ne teekaawe, oterekeko n'eyenkya, kubanga weeraliikirira nti enkya oyinza obutalya. Bwe butaba na faith, n'ekinyonyi kikusinza faith nti kyo tekimanyi boundary. Gwe ate gwe otyo gijjawo nti bwe naagijjawo nja kufiirwa kino, nja kufiirwa kiri, nja kukola ki, nja kuba n'olutalo, nja kuyiwa omusaayi. Tolina kukkiriza mu bintu birungi, okkiririza mu kibi. Waliwo enzikiriza eyo eri negative. Omukulembeze ayinza n'okuba n'enzikiriza ng'eri bwetyo, nga yamanyi nti alina kubeerawo ensi okutambula. Ekintu kiyinza okutambula nga tukozesezza obutonde bwaffe, enzikiriza zaffe, okuva kwa Adamu ne Eve. Olwaleero ekintu ekyo kikulu nnyo. Bwe tuba ffenna twava mu Adamu na Eve, then ffenna tulina akakwate ku nzikiriza zonna. Lwaki? Kubanga jjajjaffe ffenna yaani ya Adamu ne Eve. Nze era bwe mba nsaba Adamu ne Eve muyita jjajja wange. Adamu nga bwe mpita muwe mba mbidde jjajjange, n'Adamu muyita jjajjange. Lwaki? Kubanga kyekyo ye genealogy. Owulidde? Jjajjange muwe mba mbidde ne jjajjange Kabangala, nabo bali mu genealogy ya Adamu nani ne Eve. Therefore bonna bajjajjaffe. Therefore nsaba Bakyagulanyi, Kyagulanyi, mbeerabira abeesimbyewo bangi nnyo. Ate n'abamu bye boogera, omanyi omuntu toyinza butamuwulira ng'alina kyakola, naye abantu abamu ne bye boogera tetubiwulira. Tewali ayogedde kintu ky'amaanyi kiri awo nti tumuteekemu amaanyi. Kyenva ngamba bafune speech writers. Owulidde? Naye ate batuwa essuubi, bawa essuubi bano abaana bino banaabyetegekera batya? Kubanga kati Kyagulanyi alina kutunuulira East Africa, alina kutunuulira Africa, alina kutunuulira. Museveni bye yali agambye bye yayingiza ensiko nti byatunuulidde, abaasoma bakateegaya ne babiyingira bambabazi. We baayiikira Katonda yamanyiiwo. Owulidde? So tetunnalaba atusuubiza future eyo, tetunnalaba atulabula ku byembi ebiyinza okujja mu maaso. Kale nga bwoga nti abasumba balaba omusaayi mu kintu kyo, that's good, kubanga okwo okulabulwa nti be steady, mwetegeke, si butafa, but be ready. Katonda abawa amaanyi. Nze nina essaala gye nsaba nenga nti Mukama nedda si yange, ndowooza nagijja kuba Katoliki, onzijjukiranga mu kaseera kange ak'okufa. Omuntu olina okuba nga oli ready. Okitegeera abaana abato bano bwe batatendekebwe mu bintu bino ebigenda okubabeera mu maaso, ne tubalabula nga ffe abantu abakulu abalabyeko, ne tubalabula nti abange bwe mulabanga kino mukola muti, bajja kuba mu kavuyo naffe ke tuyiseemu okumala emyaka 6 okuva 62 twefuga. Owulidde? Kyagulanyi alina okulabula abaana n'okubatendeka n'okubateekateeka, alina okutulaga future program ey'okutendeka ogwo omuyaga gw'abaana oguzze mu nsi yonna. Si Uganda yokka, si Afirika yokka, waliwo omuyaga gw'abaana abato. Owulidde? How are they going to be ready for that day when it will necessitate them to shed their blood? That's what they need to have, that preparation for them to be able to stand still
and see the salvation of God. Atenga bano abalala nga bamulyati nze bannange siwulira amulyati byayogera bya future bisukka myaka simanyi siwulira bantu sinawulirayo simanyi oba nze siwulira bulungi bantu bano byebuugi naye ekintu ekirambulukufu ekiriwo ekiti nze ŋŋamba nti singa abantu abo baali bagenda ne vice president waabwe mu campaign ne bamutulaga kati ne batulaga ne chief justice waabwe kati nga tetunalo ne batulaga ne chief justice waabwe ne batulaga ne speaker wa parliament waabwe in case baba bawangudde sibe babana kubanga president bwafa tuzaako vice waba atali steady tuzaako oba chief justice siri sure mu constitution kyetugamba naye ate bwovaawo chief justice nodda ku speaker wa parliament abo abantu abo nze bwe mba ndi ku electoral commission ekyo kyenandigambye abantu bakole bw'oba weesimbyewo nga Kyagulanyi vice president wo yani Lobongo ya ntiye chief justice yani Nalukoola ntiye speaker yani Nambooze ntiye basi nga mwenna muyimirira okwogera nga ffe tuba tunuulira nga tuga nti naye nga nze njagala mu vice yekka oba njagala mu gundi yekka naye owaayi bali abasatu mbaagala kaŋŋende naabo ng'omaze otulagako n'abalala bonookola ki bonookola nabo n'ebirowoozo byabwe naye ssebo gw'oyingireyo wekka ogenda otutikka abantu be tutamanyi na kumanya gye baava oba baakulirawa obateeke bafuuke baminisita obateeke biki oba baali ba girlfriend bo oba baali bamaama bo ebyo kavuyo twetaagamu obugazi okugaziwamu mu candidates baffe abeesimbawo batulageko ku bantu abalala be bagenda okufuga nabo kubanga nze nyinza okuba nga saagala maawo oba nga saagala Kyagulanyi naye nga maawo alina vice president gwe njagala nga maawo agambye nti bwawangula Museveni aba vice president we kitegeere oba nga agambye nti bwawangula Amuriat oba Kabushenga ye Kabushenga nedda Kabulenga Kabuleta ye Kabuleta awedde gundi we vice president we ajja kuba gondi ne tuwulirayo n'atugamba nti abange nze vice president wange ajja kuba Katikkiro wa Buganda owulidde ebintu ng'ebyo akati gwe noga nti chief justice ajja kuba Katikkiro Charles Peter Mayiga vice president ani noliita omuntu noga nti okay vice president wange ajja kuba Akena mutabani w'Obote Zaabike awo tusobola naffe okufuna okugaziya ku bwongo ne tugamba nti katulonde tuyinza okulonda ekintu ekituufu okusinga wano okutuwa omuntu ki omu ate n'atuleetera abantu be tutakola ki be tutamanyi oluvannyuma lwa byonna so nsaba abo abeesimbyewo bafune ababawandiikira speech okwogera ebintu persuasively bye baagala okwogera gye tuli ng'ate ddala ekintu ekikulu kye balina okuba nga boogerako kyekyo ekirina okuba nga kiteekateeka abaana bano abato okwetegekera entalo ez'omu maaso ze boolekedde okulwana kubanga zino entalo ez'emabega zo zaawedde twazimaze tezikyadda history we tuli wano nawo wagenda akantu kakuba obudde bukuba tetuli stable tetuli kitaba tutambula therefore nze ndowooza ekiremeseza abantu n'ekibabuuzisa tulondaani gw'oyagala ani gundi asobola gavumenti ono asobola ebyo byonna ndowooza mbyogeddeko
okusobola oba obutasobola nze mbagambye eggwanga lyagala omuntu gwe lisobola so si alisobola ku bintu bino ebyokwogera speech mulekerawo okuvuma tulekerawo okuvumangana okunyomagana ebintu ebyo bwe bito bintu bya kijega bya kikopi tojja genda mu United Nations otandika okuvuma abantu onogenda mu United Nations ng'ovuma abantu yegwa awagira ng'ovuma uyigiriza ki omuntu omulonzi nembaga nti family ekiziyuziza ebintu ebiyuziza family bingi nnyo nti twegendereze nnyo tulabule ate tumanye family empya ze tulina okubanga tutambulizaamu eggwanga lino so nkakasa bwe tunaafuna enjogera entuufu n'aboogezi abalungi abayinza obyogera ne tufuna okutegeka yo generation empya okwetegekera enkya nkakasa nti tujja kuba tusobola oba kino nkyogere nsazeeko resolution okay tujja kwogera ku protective vote gye bujja naye nga ndowooza nti tukozese nnyo obwongo bwaffe omutima omwoyo obwa Sseruganda n'okusa ekimu mukama waffe abakuume